wakasooka okulaba Bobi Wine nga bamuvuma. Bamuvuma nga muyimbi. Okuvalira joininga politics wakasooka okulaba nga bamuvuma. Mu bimu ebitasobola kukeera nkya ku makya ebisuula Bobi Wine muvuma. Yakulira mu ghetto. Ekina kimukosa. Ulira yakulira mu ghetto. Ekibeera wali baddeko mu ghetto. Ekibeera mu ghetto kwevuma na kulwana. Ezo entalo yabiyita mudda. N'afuuka omuyimbi. Entalo zalimu nga muyimbi ozimanyi bulungi. Kwevuma na kukola ki? Nakulwana. N'ayingira politics. Kati mu politics gye yajja kipya ki ekiriyo ekitamutuukangako. Ekyokubiri teriiyo muntu agenda vuma Bobi Wine kusinga Ismail Kiro bwe yamuvuma. Taliiyo. Okujja nga waliwo ebivumo ebipya ebirala. Ebinaabitondeddwawo nga bibajja omuvuma twewuunye nti bamuvumye nnyo naye Ismail yabimuvumako. Teriiyo agenda vuma Bobi Wine kusinga bwe yamuvuma. Taliiyo. Teriiyo agenda vuma Bobi Wine kusinga basajja Mivule bwe yamuvuma. Bano abaana abaze ku TikTok eno recruitment. Ate ffe twebaza Katonda olw'ekyo nti abaana abo baali eno nga beefudde nti bannuupu nga bavuma okuvumaganya nnuupu. Laba Katonda ow'ekisa ekingi bw'ajja alowoozesa bali abali sayidi eri nti tukwata abaana bano tuwozesa sayidi yaffe nga bavuma aba NUP tujja kuba tuwangudde. Kumba ate ffe batuwonya bayoolamu kasasiro ne batwala ewaabwe batulekera nga tulina kurimu yekka. Nze nnyina ekyokwogera kyobola nti buli gwe bawa ssente okuvuma Bobi Wine abuma ensonga entuufu gy'ayinza okuyimirirako okulwanyisa Bobi Wine n'afunika nga kyalina okukola kiri eki kumuvuma nga kuta muvuma talina kyakyogera kugamba bantu. Wali owuliddeko omuntu aleeta point n'agimyako kati okusa ku nsonga eno Bobi Wine mubi. Bobi Wine yasibisa abaana talina kukomera gy'akolanga na mukulu. Yazanya ne firimu yabazanyisa firimu oba documentary n'amala ne baddira ebintu bye baakola mu kulonda mu campaign trail n'abikwata byonna n'abikuŋŋanya n'abikolamu olugero eta documentary. Mbu ye n'afuna ssente abaana abaafira obulamu. Ekibuzo tekiri ku baafa, ekibuzo kiri ku ani yabatta. Lwaki tetukomaawo Seeka? Bangi mu batayagala Bobi Wine tebajja kutegeera makulu ga documentary. Bajja kusigala nga bagiyita firimu, bajja kusigala nga bagiyita business, bajja kugiyita project, bajja kugiyita bintu bye babayagala naye abagiraba ku National Geographic balina bingi bye bayizeemu ne bye balabye era bayinza obutamanya nti eyo erina kyekosa kubatufuga naye bakosa kinene kuba bingi bali bakweka ensi nga tebimanyi olwabe babirabako. Twagala yemanso anti wendi Mpongo African Restaurant mbakulya bulungi olidde kinyema mu nyama waliwo akacere waliwo ebintu nawe biri wano mu Mpongo African Restaurant Dubai. Waliwo emmere nganda kinyanja oyagala kulya ennyama oyagala kulya ku mbuzi oludde okulya ku ndiga owulira nga ayagala kulya katiko owulira nga ayagala kulya ku nyiibwa doodo tipa nakati owulira nga wandyagadde kulya ku ttooke muceere lumonde balugu oba nsujju wandyagadde kulya ku mmere eyaffe enganda nga balugu oba endaku jangu ku Mpongo African Restaurant Mpongo African Restaurant eira Dubai Tuwandiza mu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamama batata bakadama babankazi aba human resource ba artisti buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers gamu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 77022 oba plus munya 3 288 9882 eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi.
basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Seka Hassan, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nsanyusa okukulaba era. Nsinza okulaba nate. Ku lunaku olulala mu Dubai. Amiina kyakabi. Naye munnange buli we tugenda biggwa buggwi. Kituufu. Abantu baategeka ensi eno tujja kukyerabira kigamba abantu. Ekyo kye bayita ensi okufugibwa bannyiniyo. Ekyo baba balina okukola. Kwegaba kisukka obukulembeze ne kidda ku bannansi bennyini. Yes. Abafuga ensi eno baddira ensi ne bagikwasa bannyiniyo. Ne babagamba mwe musalawo ki kye mwagala ensi yammwe ebeere. Nga bannansi bwe mwagala ensi eyonooneke mwe mujja okukulemberamu mu kugyonoona. Era bwe mwagala ensi erongooke mwe mujja okukulemberamu okugirongoosa n'okugitereeza. Naye baŋŋamba tebakola. Bakola naye si nnyo olw'ensonga nti gavumenti yateekawo enteekateeka ezibasobozesa okufuna ssente nga tebakooye nnyo. Ffe balingera bo tujje tubakolere. Kituufu kubanga singa baali beekolera ate ffe twali tukola kiwano. Ate waba katukole bannaffe baazimba ensi yaabwe neefuuka nnene okubasinga nga ne bwoba osazeewo bonna nga bannansi abali muno bakole ebyetaaga okukolera mu Dubai tebasobola kukola ne babimalayo bisigala bingi nga tebiweddeeyo ekituuka nga bayitaagako money power. Engeri gye ndi ku ground ate nga neekoomanyiiyo waliwo ebintu oluusi bannaffe bye mwogera oba bye twogera oluusi abamu abawakanya oba aboogera tetumanyi naye waliwo kibeerawo nga kiri physically ng'osobola okuba ng'okirabako tevanagenda njaga tuliretegemuko ebintu ebimu. Olowooza ewaka biki by'osobola okutunira mu nsi n'ogamba nti wano tubuzeemuko obunafu weebuli? Ewaka ebibulamu bingi n'ekisookerwako kyenyiza okugamba security. Ensi yonna ng'eneebeeramu emirembe wenasobola kutereeza byakwerinda bya nsi. Security gye ntegeeza si y'ey'abasirikale okuyimirira ku kkubo n'emmundu. Kuba sinalaba n'omusirikale y'abasirikale okuyimirira ku airport n'emmundu nga balinga abali mu barracks. Si kuyimirira mu buli round about eri ku luguudo ne bateekawo ebimotoka by'amagye ebimotoka bya tear gas nti security. Olwaliro round about eziri wano mu Dubai zirimu bimuli na miti babeautifyinga kifo kyabwe. Ewaffe ebikola ng'ebimuli mu round about zetulina ezetolodde Kampala obaamu ebimotoka bya tear gas n'amagye. Naye Seeka omuntu asobola okugamba nti kati eri ewaffe security wise ndoza kintu kye tusobola okukola kuba kati waliwo wano ndaba kamera buli wamu maybe ze beesigamako naye ffe ewaffe waliyo watali kamera ng'olina kukwata tear gas omuteeke mu round. Omanyi obuzibu bwonna we buva lwaki tukola mu nkola eyo kiba kiraga nti abafuga eggwanga eyo batya nnyo abantu be bafuga. Abakulembeze batya bannansi olw'ensonga nti bannansi baaluzinga trust babakulembera. Nekituuka ekiseera ng'omukulembeze atunuulira abakulembera ng'abaana bebe. Kyekireeta ekyo mbadde bayo abongera security. Security eyo gy'olaba e Uganda ekola ku bantu ba mirundi egi esatu. ekola ku Mwami Museveni ne famire ye
ekola ku bakulembeze nga ba ministers n'abagwa mu kkowa eryo awamu n'abagagga abalina obusobozi obusobola okwesasulira ababakuuma. Kati munnansi alinga gwe atali minisita, alinga nze atali MP, alinga muganda waffe omulala yenna atabilonginga mu famire ya Mwami Museveni, atabilonginga mu bukulembeze bwa Mwami Museveni, tulina security. Teriiwo. Obaddeko e Dubai wano n'olaba otambudde Dubai n'omwetolodde ebbanga ly'omwetolodde olabeko ku musirikale n'akutema omwo. Naye eno ensi gye tulimu ewangaalyamu abantu okuva mu nsi ez'enjawulo. N'ensi ezimanyikiddwa ng'ezirimu abantu be bayita abakambwe nga bw'olaba za Afghanistan babeerawo wano ne tebalina buzibu. Abantu nga bw'olaba Abayisirayiri oba Abahamasi oba baki bonna gwebamanyi nti bakambwe mwene ensi mwebali. Kitegeeza nti olw'okuba nti ekuŋŋaanya abantu bangi nnyo abava mu nsi ez'enjawulo walowooza nti security yalibadde yakusimba amagye mu buli nsonda ya kibuga naye tolabako wadde ow'amagye n'omu ayimiridde ku kkubo. Maybe bakisubstitutinga na kamera zino zetwogeddeko kuba wentunula ku bizimbe ebisinga wano kamera kweziri, otunula ku street yennyini bayongerako kamera. Kamera zibaawo naye zikozesebwa bantu, tezisobola kwekozesa zokka. Okitegeera wabeerawo era ttiimu ezibeerako. Yes, trust y'abannansi gye balina babakulembera yereeta kamera ezo okuba nti zikola. Ewaffe gye waliwo we ziri cameras. Yes, waliwo we ziri. Naye olw'abantu okuba nti balazinga trust batukulembera zifuuka ezitalina mugaso. Weziri olwa Isimail Chuli kyogerako nga nti around there tewali kamera. Kyakuze weziri awo teziriiwo. Bwebattira watera omwana wa Jeno Katumba Wamala tewaliwo kamera awo. Zibeerawo webattira Lita Nabukenye emmotoka polisi yamutomerera awo simanyi Nakawa side awo tewaliwo kamera. Ebitundu byonna byeyogerako eka Uganda byonna birimu kamera. Nti ewaffe Uganda n'awali kamera battirawo abantu era ne batakubuulira niyamusi. Kwegamba tusobola okukijja ku gavumenti yesobodde oziteekawo kamera zibawo naye ffe naffe nga bannansi tetwagala nsi yaffe. Ffe nga bannansi twagala ensi yaffe naye ate gavumenti efuga ensi yaffe ekola kyamaanyi nnyo okwagala okutamya ensi yaffe. Nekuwa kamera n'otafaayo okumanya nti omulaba abaddaani. Empa kamera emala okumpa kamera ate yegikontrolinga bw'eba erina bibyawo gye yagala okuyisaawo mu kitundu ekyo bibyawo gye yagala okukolerawo yo yennyini yeyina switch esobola okusetinga off kamera eno neekola byeyagala nemala obikola ebiyitawo ne bigenda enkya nezaako kamera baga nti ekyabeereddewo kamera zaali teziriiko. Tegedde awo tuli oba zikola ku bo gwe baagadde zikole webatayagadde zikole tezikola. Tawo tuliko security naye ndabye abavubuka abato era ekimu ku bisinga nze okuntiisa mu ggwanga lyaffe byensinga okweraliikira mu nsi yaffe ye insecurity. Amini yafuga nga waliko abamuyeekera Obote n'afuga nga waliwo amuyeekera oba okitegeera. Abo tuyinza obutabanenya nnyo ku insecurity eyaliwo we baafugira olwensonga nti waliwo ali mu nsiko abakola abayeekera ate nga mu abo bennyini abaali mu nsiko mwe muli omu ku bo nga nakati waali oba minisita simanyi wa security wa minisita waki eyavayo mu kuziika kw'omu ku mukulu w'amagye yali afudde nga bamuziika ye mbalala n'anyumya sitoole nakati kweri ku YouTube ng'agamba nti bo bennyini baayambalanga ebyambalo by'amagye ga Obote ne bajja ne batta abantu bamala obbatta ne bakomawo enkeera mu byambalo byabwe byabayeeka naga nti twabagambye mutwegatteko tulwanyise gavumenti eno mbi ne muganda kati mulabe bassa abantu bammwe ekiddako kiba ki bantu kwekyanaga nti mutuufu twali kyetukyaza baana bange mugende. Tutunuulire abavubuka abato ku mulembe guno e Uganda awo olaba nti bettanidde nnyo poliisi magye byonna ebyo kitegeeza laavu weeri omusajja ateekawo ekifaananyi abantu ekitandika obbaaga zissa kati okukuuma ensi yaabwe. Nsi laavu bulabikola biri mu kubula. Omuvubuka nga avudde ogenda mu security aba talina kiddako bangi betumanyi abajoyininga security olw'okuwulwa emirimu kati n'abamu ne kale nti mba nnyina emmundu ate esobola ogikozesa okufuna ekisinga ku musaala gwenfuna yesakyo ekyo esangiza obubbi bungi nga babusanga mulimu bapoliisi nga te babba abantu segedde nosanga edduuka bali balumba waliwo naliko e Uganda ne babba bagiyita
Hardware eriawo na chief hardware chief bajirumba n'abamasasi tuku abamasasi bajirumba ya nga eri wakati wa police eri wakati wa Nansana municipality awaliwo police ye Nansana kati bagifuula na gundi regional police simanyi eyo eyo Nansana then waliwo eye Kabumbi road wenyine wali hardware kati waliwo n'eri Yesu amala ne balumba misana tuku nga amasasi ne gavuga ng'ensi yonna ewulira ababbi ne basiba emmotoka nga tezitambula poliisi ezo zonna ezitolodde ekifo ekyo zaali zikola kyokulira ne bamala okubba ne battirawo n'abantu eziryoka zijja nga bali bagenzi osobola okugamba nti tegwali mupango kubanga bwekiba nti Bobi Wine waanajja olwaleero amagye gasulawo obusuzi oŋŋambo lya nti galemera okutuuka ku kipu nga waliwo ababbi abalina n'emmundu naye nga gasobola okugenda Bobi Wine yonna gy'agenda okubeera naye kiba kyetegesa kusulawo bamulemesa okugjawo gagenda ne gasulawo ebyo seeka bye bya security tugenda sobola tukikomyeko awo kuba njagala buli ewamu osobola okuba nga twogerako nga tuli faalinga sayidi eno osobola okukoonawokko ne tuvaawo mangu olwaliwo wentunuulira enguudo za wano tezirina nno ndawulo nezeewaffe just kale enjawulo eyinza okuba mu sayizi mu bugazi bwalo tonnalaba nguudo za wano zonna zikolebwa koolansi tonnalaba nguudo za wano kyoba ogamba naye bwe wazirabyeko toyinzaga nti tezaawukana na zaffe muzeeyo ate nga ntunulidde nti zonna zikolebwa koolansi then sayizi mu bugazi kale ffe ettaka eryaffe liriko bannannyini tulina okugulirira abantu bangi sooka onbuulira ebyenguudo gw'obiraba otya amazima gali nti enguudo z'eno ndala nnyo enguudo zetulina ewaffe ne express yaffe terina zeemegga wano tewali weefaanana Entebbe express luba lugenda mu kyalo Entebbe express nga ndaba luba lugenda mu kyalo bagiteekamu ssente nnyingi Entebbe express oluguudo olugambibwa olwasinga okukostinga ssente ennyingi ennyo ku olusinga oluguudo oli expensive mu nsi yonna ate lwe luguudo olusembayo okubeera olubi mu nguudo ezi expensive mu nsi yonna nakyo kuba ekiri ku rekodi yalwo oba mu abakyongerako lulina likodi bbiri likodi esooka lwe luguudo olusinga okubeera expensive mu nsi yonna likodi eyokubiri lwe luguudo olusinga okubeera olubi mu nguudo eziri expensive mu nsi yonna naye wali olutambuliddekokko eri bwanga atambulira ebanga kabbuli express wali oyiseeko ekiro express oluguudo lwe tulina wali oyiseeko ekiro obanga ayita mu kibira tekuli wadde ettaala n'erimu eryaka bali mu kuteeka ku mataala kati bajja gassaako bamale bajje bagakime Abannayuganda abagataddeko kati gwawamanye ebyamataala osobola okwalako omuntu gwetaano gya ettaala siina na budde sibirowooza yaliteekayo yamanyi bwe yalisiba era yamanyi bwatya bayinza oddijjawo ng'amasannyalaze tegamukubye abo abagassaako bennyini bakomawo ne bagakima ne bagazza mu maduuka ne bagaguza abalala obwe buyaayo obuli ewaffe ekyokubiri bano abasajja olaba enguudo ze baakola wano nti osanga oluguudo olusembayo okubeera olutono nga luyita nga wisi mu vira z'abantu nga lwa layini ezi layini bbiri ewaffe ne tuwaayo wadde highway emu bweti ng'eriko layini bbiri nga zigenda Masaka ne layini bbiri nga ziva Masaka zidda Kampala ekyo kyatulema emyaka kati 40 emyaka 4 nga tuli mu buyinza n'akaakati n'ennyo kaatulema okukola kati tukole highway nga bwolaba Masaka nga bwolaba Jinja road nga bwolaba Bombo road nga bwolaba Hoima road ezo enguudo empanvu ezo bwe zityo tugambe nti nga bwe ziri highway zibeereko ne layini ezi bbiri nga emmotoka ezigenda e Masaka nga tizisiŋŋanya na ziva Kampala nze ntenteeza abantu abavugira emmotoka e Uganda bamanye okuvuga buli muvuzi w'e Uganda amanyi kibayita okuvuga ku bubi bw'enguudo zaffe n'obufunda bwazo obubenje bwe tufuna butono nnyo kuba twalifunye singa baali temumanyi kuvuga mmotoka muŋŋambo nti emmotoka egenda e Masaka eyita wano nga nedda e Kampala eyita wano nga zisiŋŋanya baati ku baati naye nga mu layini emu mwe muli baasi layini emu mwe muli zitrera mu layini emu mwe muli ne zino entono wano bwe bakola oluguudo ne bwe baba layini 3 balondako emu nga nti eno ya tuleera layini esembayo eri ya speed entono eno ya tuleera esembayo wabbali nga nti wano wazi baasi
then kati eno ya speed buli osobola okuddukira bwe yalina awo yalina yingiriga agenda gezesa za mmotoka yo tewali wajja kusingana buzibu nti ate simanye mmotoka yingidde tuleera ng'ebadde evaawo ng'eragawa tuleera ogenda egenda bugenzi bwe ti naawe gyokola ki naawe ogenda eri mu layini yayo naawe oli eno mu layini yo ekyo kimu ekyokubiri nti emmotoka yonna ekoze accident nga etomedde butomezi ginayo ng'egenda mu maaso force teba nnyingi era force teba y'amaanyi ne damage eba ntono nnyo ku mmotoka etomedde endala nga zigenda zonna zidda sayidi etya emu ebanga egisindika obusindisi kati ewaffe kiri kitya nti eno eva Masaka eno eva Kampala nezeegatta labe kiri awo bameka abagenda okufa damage kyenkana face by face naye eno bagitomera kabina lwakwongera mu bwongezi mu speed gyoyongerayo bwongezi mu maaso damage teba ekyenguudo awo ekyenguudo ate nga kyenkakasa obulungi tulina obusobozi obusobola okubikola ebyo singa abatufuga baba baagala okubikola ne just tebaagala bwagazi bikola so oba bajeti si bajeti sente tukolera mu mabanja tukozesa sente za kwewola tosobola kungamba nti temulina sente nga musobola okukola bajeti amaka g'obwa pulezidenti gakozesa obuwumbi 2 buli nnaku just kugula nnyanya n'atula na nnyama na butto oli pulezidenti anti pulezidenti bw'obeera nnyinimu nga gwolabira abaana ewaka olina nti oyinza n'okubayo n'osula enjala abaana ne balya okimanyi nnyinimu gwe ng'afuga amaka kuba obukwagala okusigaza ekitiibwa kyo nga nannyinimu okimanyi nti osobola n'okwewaayo akamere bwe kaba nga akaliibwa katono n'ogamba abaana n'omukyala kabalye zikasandi musajja nja kweyiya oyagala kiri kibeerewo kyoyagala naye ng'ovuga nti nga bwendi nti nze nnyinimu ti olwayo ebyokulya tufunye bitono bimala nze nzekka kitegeeza abaana n'omukyala basula enjala bw'olyoka kwa gwe nnyinimu nezo sente simanyi according ku ziba zirina okukola n'ebyetaago ebiri mu State House naye kijja kusigalira awo kakati njagala tutunuulire embeera endala enkuba ennyo timatya twagala okulaba ku nguudo engazi mu Uganda naye sisitemu yaffe ey'abantu okuowuninga ettaka oluusi bibeeramu okugulirira ate ekitali wano Dubai Dubai n'okuzimba ekizimbe ekyo kkubo lye lisookawo ne Uganda kisoboka bw'aba Idi Amin yasobola okugoba abalindi mu Uganda n'abagulako byonna bye baali balina n'agula n'abasasula bweyalaga nti gavumenti ya Uganda terina sente esobola kusasula abantu bweyagala kuyisa luguudo bwebaba baagala okukola faamu z'ente nga babagula ne babajjawo kyogamba eyagula ab'Erusanja n'abagobawo ye mugagga osinga gavumenti eyaguze ebyalo 8 e Busia ewali golodi ye mugagga osinga gavumenti esigala gavumenti kati gungambula nti gavumenti esobola okulemera okugula abantu abali wegenda okuyisa ekkubo webabagambye nti waliwo golodi basobola okugobawo abalonde babagoba na bugobi banobagula tebabaguze nabagamba muveewo kiri nti eyo si nsonga gavumenti esobola dda bulungi nnyo okusasula abantu abali mu kifo weyagala okukolera puroguramu zaayo ne purojekiti zaayo nezitambula bulungi nga ne bali ebasasudde by statistics simanyi ku Dubai ne Uganda we wasinga emmotoka ennyingi zitambulira ku luguudo nja kwongera nkikoleko ko research naye ndowooza bano zirina kubanga zisinga wano emmotoka ennyingi ndowooza kyekireetera amakubo gakola nga standard yago erina kuba nnene kubanga bwe tutunulira ewaffe ne expressway yateekebwa oluusi oyinza okugamba nti weetaaga kuliiririra abantu kuba lwayita mu kitoogo mu lutobazi naye lweba ndowooza standard yaffe eyo size eya express kubanga lwayita mu kitoogo nekiba nti lwali lulina kuba lutono bwe luti kimanyi nti eri gye balutandikira okuva e Namboole basooka kukola layini emu ne baluddamu buzi waliwo bye balina okukyusa yali egamba kirala nga babawa sente ez'oddukola ababawola sente bagenda okujja nga bye bakola si bye basayininga okukola buli bubbi bagamba nti sente ezakola kilomita emu ku Ntebe road manya wayo gundi simanyi express zikola kilometers kyekirufuula olw'ebbeeyi abantu amanyi lwaki baga nti lwa bbeeyi ekirufuula olw'ebbeeyi baabalirira
okusinza ku mbali y'abano gye baafulumya nga balukola nga bano abakugu bayingira mu by'okuzimba enguudo bagenda okubala nga ssente ze baafulumya ezakolanga every 1 kilometre nga zikolamu kilomita 4 mu nguudo eziri ku standard y'ensi yonna nga zikola kilomita mmeka? Kilomita 4 kyekyalufula olw'ebbeeyi nti kilomita 10 eza express zikola kilomita 40 mu nguudo eziri ku standard y'ensi yonna ng'eza Dubai. Awo tuli ku ky'enguudo manyiza emiduka speed tutulire ebizimbe enzimbibwa yaabyo plan tuli tutya kuba ndabye Kampala katutandise okuteeka naffe parking waggulu ku bizimbe ne wansi ekyo ndowooza oli mujulizi toli siri mujulizi ku kyo olw'ensonga ekisookera ddala bano abasajja obalaba bo basalawo ekizimbe nga ekibuga kino Deira aga tugenda kizimba mu design bweki osanga nga ye design ye Deira nga ya Deira bafuulani yes obaga nti Deira muzimbe ng'ali ku pulani bweti ekizimbe ekisinga obuwanvu tekirina kusukka fulo bweziti era ojja gisanga level yeeyo ne bagamba nti kati tugenda zimba nti downtown ewali zi Dubai Mall zi Burj Khalifa aga nti eno tugenda zimba design bweti ebizimbe byonna birina kubeera biwanvu nga ekisembayo kuba ekimpi kya fula 40 ebisigadde birimu 5 kudda waggulu ekyo kibajja okukola awo banatuuka mu Dubai Marina nawo nga baga nti wano Dubai Marina yo design ebeere bweti era ojja kusanga byonna biriwo bifaanana bwe bityo wano we wantu we basobola okukola pulaani y'ekibuga emyaka 10 maaso wekigenda okufaanana ne bamala okugikola ne bagibumba ne bakola obuzimbe obwo obugenda okukola mu kibuga n'enguudo zigenda okuyita n'emiti bagenda okusimbawo n'abagenda okukola bulawuni about ne babukola mu ngeri ya plastica nga obuzimbe bulinga bwa plastica ne bakwata ne bagenda nga mu Dubai Mall ennene bwetyo ne basawo emmeeza nga nnene ne bakwata pulaani eri ne bagiteeka mu kirabirwamu ne basaamu n'amatala nga kyaka bulungi ng'osobola okujja bwoti n'olaba ekibuga ekigenda okuzimbibwa bwe kigenda okufaanana ebizimbe bigenda kubeera biwanvu bitya enguudo zigenda kuba zitambula zitya nti n'anaabeera interested okugula ekizimbe mu kibuga ekyo ajja bwati n'aga nti wano olugendo lugenda kuyita wano sezano bwengulawo amaduuka gaba gakola wano bwengulawo woteeri ziba zikola kiraga nti bagenda okugenda ozimba ekibuga nga buli omu n'ekizimbe kye wekiri amanyiwo oba okitegeera tibagenda okugenda ozimba ekibuga nga naaba naagula ebizimbe byolwedde baasasula dda oba baasasulako dda deposit oba okitegeera nga ne buli munnansi ayitawo oba buli omulambuzi nakimanyi nti mu myaka 5 mu maaso wali olabanga aweera wali omusenyu wagenda kubeerawo moolo n'ekibuga waffe njagala batubuulire baveeyo batulage mu myaka 10 Kampala agenda kuba ng'afaanana atya mu myaka 10 egiddako Kampala agenda kufaanana atya okusinza waggwa awangaaliwayo mu myaka 10 Kampala agenda kufaanana atya bwetubanga tulina pulaani njofuna ekizimbe ekyalanga ekyekalanga mapeera kigenda kubeera sayidi ki simanyi we kinaaba naye at least tujja kifuna Kampala watu wasala surprise pulaani owandibadde essaawa eno okimanyi nti Pioneer Mall bagenda gimenyawo bateekewo ekizimbe ekirala kyamyali 40 ng'okirabako awo tetulinawo kati singa oli agenda mu zi moolo z'e Kampala ng'asobola okusanga pulaani ya Kampala y'emyaka 10 mu maaso nga bagifulumya dda naawe akolera ku kizimbe kyebaalaze wali nti kigenda kumenyebwa otandikirawo okumenya gy'onoolaga nga tebagenda kugoba bugobi ku site olo teriiyo nze nekyaliwo ku site olo kyalayo ko babuuze ndabe ekintu kya pulaani ekyo ndabe ku kibuga kyonna aba KCCA oba ogende mu ofiisi ya minisita wa Kampala omubuuze mu pulaani zammwe nga abakulembeze b'ekibuga Kampala njagala mulage ku pulaani ya Kampala mu myaka 10 agenda kufaanana etya ensonga kyolaba nti olwaleero osanga balwanagana n'abantu abakolera mu butale babagobye mu katale wano muve kubanga tebalina bakera bakezi kumakya omugagga n'ava gy'avudde n'atula ekasubi bwati naga nti wano nno bwenteekawo ebizimbe bwetu ne bituba bikola okusinga bano abaalirira wano obutungulu ku ttaka kati ndabaani olaba Meja gundi n'olaba ne Jeno gundi n'olaba ne Kapiteeni gundi nti oba obamazi oba okitegeera n'alumba ba Meja ne ba Jeno n'abagamba njagala kasubi ng'atimbawo kizimbe njagala kuzimba wabo ne babagobawo kati bamanyi na wabassa naye kugambye wano
bakulaga bwe kirifaanana emyaka 10 mu maaso gwe wennyini n'olaba w'okolera nga bakulaga bagenda kubeerawo oluguudo nga waliwo n'ekizimbe kya myalira 40 ekisawe noga nti tunoonye ebifo ng'obudde bukyakola ki bagenda otuuka okujja nti bamenyewo batandika ozimba nga mwavaawo nga esawe nayo tuliwo wano si byabbagwira bugwizi kati ekyewaffe tetulina pulaani kale emiti gino gye ndaba kuba nze buli omu amanyi nti ebyafaayo bya wano ddungu naye nyina ebifo bingi byentambuddemu n'ensanga emiti ejja ddala okusokerera bakikola batya okuba n'emiti ng'ate ensi yaabwe ya ddungu ekisookera ddala nti ensi yaabwe ya ddungu bagyagala nnyo oba kitegeera okugyagala ennyo baagala okubeera nti at least basobola okufuna ku miti gino tegikola ebisiikirize okukendeeza ku musana omungi gwe balina gino emiti gikwatakwatako ko kuki omusana ogwo negiyitawo ku bisiikirize ne beggamaggamako ekyokubiri nti ne sandistorm eno esituka nesitula omusenyu babaawo emiti nga gino emiti gino gikwatako ku musenyu ogwo ne gutaba tusaako buki tusaako obulabe ekirala nti guliini ono alimu obulamu bungi ahe tussa omukka gwaffe gwe tussa nga tusika okuva mu miti nga gino bagyetaaga olw'okubeera n'obulamu obuki obulungi naye ng'ate giri expensive nnyo nti buli muti gw'olaba wano guliko pipe egufukirira amazzi okuva lwe baagusimba mpaka lwe gulituuka nga gukaddiye ne bagutemawo nga tereeseeyo ogufukirira pipe gye ziri wansi mu muddo n'emiti wonna buli olaba green waliwo pipe emufukirira okusigala nga mulamu kati ewaffe gye tuteetaaga wadde pipe bw'osimba obusimba enkuba n'etonya baza season kati budde bwa nkuba wajjuza ofuna kampala enkuba esobola okutonya okumala emyezi egi ng'etonya buli naku kati bwawasimba mutiigwo emyezi 3 ng'enkuba egufukira kuba gwakwata dda oba kitegeera naye ebintu ebiteetagisa na kuteekamu nnyo ssente nnyingi ewaffe byatulema okukola kuba beetaaga miti ffe nga twetaaga bizimbe kati byo ebizimbe twetaaga birinda tubirina eyikirira wano ku Wilson wonna buli oluki olaba biba ati bivuddewo kizimbe kyekizze nga bifaanana bitya ye bagina State Square tebagizimbamu ekizimbe olaba otya era gye bujja bajja gizimbamu bagizimbamu ekizimbe era bajja gizimbamu ate okola ki ndaba babeera waggale gambye nti gye bujja so ng'ate bagiteekawo bantu kuwummulamu golaba wano tutudde baateekawo n'obutebe abantu bajja ne bawummulamu wano weefaananyiza State Square yaffe bwali kyoza ne State Square yalibaddenga bweti so abannayuganda mwamenya obutebe bw'omu State Square yaffe ate nga waggale basaabusangayo waggale bobiwani bwanajja n'abawamba basobola okuggulawo kubanga bamanyi bujja okujja n'atuulawo ensi neekola ki nejjula okakalabagenze nakasera bannange egamba ebintu bingi nnyo byolina okuba ng'otunuulira ng'otambuddeko ebyaddala kati gwe waffe baatema ebibira ebiri ku origino batandika okusimba emiti egitali ku origino egya sizoni gye batema negivawo ne basigala nga weereere nengi ate ebibira katonda byasimba mu nsi bwe babitemi babikoze eki babimazeyo biri ku origino obaye muntu abawulira nga mwogera oluusi tuleetamu ki ekigamba mmwe temwagala nsi yammwe ebyatusinga kwagala nsi yaffe teriiyo muntu asinga muntu atambuddeko kwagala nsi kubanga bw'otambulako omanya value y'ensi yo n'omanya ensi yo ensi mmeka zeesinga nga bulijjo wadde ozeegombooza ku TV n'omala ozituuka mu booti n'olaba nga ensi yo esinga ensi nnyingi naye ng'ensi zino zifuuse ezigisinga olw'okubulwa management ennungi esobola okuggyayo ekyo Uganda kyeri Uganda y'emu ku nsi ezisinga okubeera ne weather ennungi mu nsi yonna okitegeera ekyo naye kijja kitya okuba nti e Uganda abantu basobola n'okufa enjala omusana gwase nnyo abantu emmere nebaggwako ne bafa enjala nga mu ddungu wano ekisobola kuhapeningawo Dubai emmere tebulangako nti enjala yagudde Dubai tekiwali njala etaveewa ate abatalima tebalima naye tebafuna njala olw'ensonga nti ensi yaabwe baakafuula katale mwabalima mulina gireetera bantu bo balongoosa kintu kyabwe ne bakola enteekateeka nga ejja kusikiriza buli alimye gyalime oba ali India ng'emmere alowooza gireeta Dubai
oba ali Uganda ng'emmere alowooza gireeta Dubai oba okitegeera oba ali Pakistan ng'emmere bw'agirima agirowooza kugireeta wano mu katale okitegeera kati ate ffe ekyo kyekyatulema ne bukenca ne bagamba Dubai yaleese gavumenti ya Uganda yaleese abawarabu okuva mu UAE bajje bayigirize bannayuganda okulima obuswavu ababeera mu malungu bannamalungu bajje bayigirize ababeera e Uganda okulima kategedde ako so muganda wange fe abali twagala nnyo ensi yaffe era nze omuntu gwensinga okwewunya mu bulamu bwange ye muntu atambuddeko ku nsi ez'enjawulo n'asigala ng'akya praisinga oba ng'akyatendereza abafuga Uganda nti balungi nnyo era bakoze bulungi nnyo ng'omaze okulaba ku nsi eddungu erifaanana bwe riti eddungu nga lifaanana bwe riti ng'ewammwe kibeetaagisa emyaka nga 10 okukyuka bafaanane bwe wati naye nga kyemmanyi nti n'abakulembeze waffe batera okukyalako eno era bamanyi ebitugasa ne babijjaku ebitatugasa kyensinga okukakasa naye kati nze nja kuddayo ku kigambo ky'omwana tamala emirundi junior kyeyagamba ye bwe yajja n'alambula ku Dubai n'addayo e Uganda yakola statement nga ntuufu n'agamba nti ebyaddala abafuga Uganda bali ku kyeyo ye yali ategeeza ki yali ategeeza nti abafuga Uganda si bannayuganda naga teriyo munnayuganda munnansi asobola kufuga nsi ye n'agyeka nefaanana nga Uganda bwefaanana ng'atambulako n'ajja ku Dubai eddungu n'alaba bwe lifaanana n'agendako mu nsi nga zikata n'alaba malungu bwe zifaanana n'agendako Saudi Arabia mu ddungu n'alaba bwe zifaanana Uganda n'esiga ekyafaanana bwetyo ng'agifuga munnayuganda tekisoboka sobola ye yakola statement n'agamba nti abafuga Uganda balayika abakubi bakyo just bajja kuba kire wano bamale baddiye waabwe sawa wetuli kale nga tusembera owunzika njagala tukoneko ko kantu ka Nup obukulembeze obwa Nup n'engeri ekintu gye mukikuttemu wano mpozi gwe nga chairman owa Nup wano mu Dubai emirimu gye giba ki emirimu gyange wano nze chairman wa executive ya NUP mu Dubai kati omulimu ogwange kubeera nga nkwata abantu bakuŋŋaanya ebirowoozo byabwe eby'enjawulo ne babireeta gye ndi nga nze ne ntuuza komiti ne tugalagala mu birowoozo by'abantu bye baleese ne tulaba ti kye tuteekeddwa okubikolera okubeera nti bituyamba okukola ki okugenda mu maaso oba okitegeera gwe mulimu gwange ogusinga obukulu n'okuyiiyiza ekibiina okubeera nti kiyimiriddewo kitya obuwagizi bwakyo buyimiriddewo butya naye ekirungi tukiri ku NUP nti obuwagizi bwa NUP tetunoonya bunoonya bwo buli automatic mwaleka ab'ebibiina bo banoonya obuwagizi ate mwe temulina bajeti babunoonye nga babujjawa bamubulayizinze ate bamubulayizinga nga munyiiga kikyenga nti obuwagizi bwaffe buli automatic nti omuntu wajja wano kyalaba wano nekyalese gyava kimumala bumazi okweyunga ku Nup kategedde ako sawa we muli ffe tetulina buzibu bwe tusanze mukumubulizinga olw'ensonga nti yo bemobilizinga bokka kyobola nti ennaku zino abaana balina akagambo kubakozesa nti NUP ewagirwa balina magezi kati kekaliwo bakijja kuki omuntu atunuulira Uganda nga bwefaanana n'afuna ne Dubai nga bwefaanana n'afuna ne kuyafaayo nti twali tuyambyeko ku Dubai biseera emabegaawo n'ajjukira obufuzi bw'amatwale n'engeri gye batunyumizamu nti baali babi nnyo gye tuli ng'olwaleero nga batufugiranga waffe mu Uganda kati ng'olwaleero ffe tusasula ssente obukadde n'obukadde tugende mu nsi zaabwe gye baba batufugira kitegeeza ki ekyo awo nawe wetaaga mobilization omuntu mugati tuula wansi abafuzi b'amatwale baali babi era twabawona tujaganya na buli mwaka bwe gutuuka olunaku lwe baava mu nsi yaffe tujaganya olunaku olwo okubeekulisa baali babitukkiriza okugenda kwabwe twalisigadde tweragalira mu nsi yaffe nga bagivuddemu kiva ku kyokuba nti ate kati tukwata obukadde n'obukadde bwa ssente ne tubuteekamu tugende batufugire ewaabwe
olaba nga baali babitunonayo ki mu babi abo kibuuzo kyetaaga ansa nga tufunye obudde kirungu ekyo kitegeeza nti olaba osobola okukwata ssente oziteekemu ogende ew'omuntu omubi gwe mujaganya nti mwawona n'oteekamu ssente ogende gy'oba owangaalira ng'olaba kiri kalekaleko okuwangaalira ew'omubi okusinga okuwangaalira ewo gye yakuleka ewo waba walungi. Seeka tujja kutandikira awo ku nsonga eyo olunaku Katonda y'abakkiriza naye ate se ekiriwo ekirungi nti by'oyogedde waliwo ababiwulidde nga bikola ki nga we biri.